tena papa hichi nzibu hiti nyangu zigana nebani boli nabo problem ntina abantu abasinga bungi bagenze mu kuloga bintu ebityo basobola okuba hiti nete ziwangala nyenga jogo eri mu industry yei ayi Ndoongo liri buli wamu okuva no business Ndoongo liri everywhere eya industry ka omuyimbi okuyitawo okusooba mukko bwate babyanga ffe tubiraba kati waliwo okuba n'eddogo nga mulimu n'abalina emitima emibibbo nga bapangisa bakujjawo yagudde mbabbi tebalina kye bamututteko batya bamukubye ali mu kkoma nga takuloze ninaakusindikira abayaayo kitayoza abadansi ku mapeesa producer muto yakajja AK47 naye omanyi lwaki bafa kyobula Katonda yakola binnyo okwekweka otukweka ebintu bibiri otwekweka n'otukweka emitima kubanga oyinza okuba oyogera naye nga naye tonjagala omutima nga gundaga wano naye siina wenkimanyira tajja naseka naawe bannaayi mwebale kukola bannaayi naye nga ayina ekintu wano Katonda yatwekweka natukweka n'emitima ebintu ebibiri ebyo yakola bubi naye ate yatuyamba bantu andyesse antigidde atakwagala Katonda naye asinga bagamba wuuyo alina nsana kati tomanyi jama ayinza okuvaawo kuba buli omu ayagala mbuuza lwaki gundi yafa maama wange lwaki tata wange otegera omanyi ebibuuzo kati n'atwekweka n'emitima n'agamba kino kankikweke oli musajja alina erinnya naye abawuza puroguramu yo tomalako puroguramu tutumiddala ku isitayo b'ebikoto ku St. Andrews kubanga ndi bafuna erinnya ebyakatonda babyebalama naggwedde wano bamuyita Frank Antambi nakkiriza mbyakinnansi aganisembera bintu byakatonda African traditional religion but I believe in God ono kyatategeera ani kakati laba ekintu kino kiri bwe kati kankubuuze bamalayika mu Luganda kiki malayika mu Luganda malayika si Luganda malayika mu Luganda malayika kyava baswahili bamalayika mu Luganda kiki gy'emyoyo oba emizimu tokimanyi mayembe Mulangira Ndausi papa oli amayembe amalungi n'amabi abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Welcome to Shalom 256 is happening with Uganda. Katoria Chigambo, it is happening. Manya Oriku Shalom 256. Don't forget to subscribe. When I'm subscribing at the taco, we are subscribing at Kadako, Panspenibel Kaseko, so that you get notified each and every time that we upload. Nze Shalom Haddad Kawesi, Nakurwa Sunday, Fanga Tumyamu Embozi, Eneku Sifu, exclusive interview. Ndero sina lukusa bamanyi kwanjula mugenyi waffe naye kulwa emyaka kibwa kane Frank Antambi gwenvula naye ye yanjule amala atayanjule kyogamba nekana emyaka n'omugenyi
Omulangira abali mu 5 gwe ngoli mu kyana. Aba wabya. Abali ku Shalom 256 banange nange nyongera okugatta ku ddobozi lyange ku Shalom ono kubanga tubaaniriza ku lunaku olwaleero. Olunaku olwa Sunday nga we rumanyi luba lunaku lwa njawulo nga tuleeta abantu abalina bye bakoze ebyenkizo mu bisaawe ebyenjawulo gye boperatingiramu era ng'olunaku luno kya ttendo nnyo wabula ate era kya ssanyu ate kya kitiibwa okubeera nga tulina omuntu ku set naffe tugambye n'agamba ne kale kanzije tubadde tulina okutonga bannanga agenda kugamba atya taagaane nga musajja munene nnyo si munene mu sayizi mwokka wabula munene ne mu bintu ebiyitirivu byakoze era nga ye Omulangira Ndausi ne gusta na gasta bikoze bitya amanya go aina manji naye amanya ogasobola nataddewo sente omuntu agogera mule gundi agogera kasuku kasuku yatwalako agambaire nga gampitiddeko obuntu yatwala nga papa gano nga tutte semanengene mpamiyo lyange liriwa kukuwaza banga naye nemuwa ningina nganga muwago ningamba nanga muzeyi nsonyiwa naye atwala amasanyalaze nga tugonga tutti waliwo n'amala gatayogera naye nga gatuloota midi wobena ku radio Simba the introduction yeyo ey'amannya ago kubinsanga wano oyagala ng'ogereewo andi omanyi ekintu kino kankubuulire microphone erina omusambo ogwambala omuntu okimanyi muti oyinza okugenda ku show nga tomanyi kyogenda kwogera oba n'ogenda okwogerako eri abantu nga tomanyi kyogenda oba ku mpewo kati oba ebigambo bivaawa simanyi waliwo akazima akatwambala n'abayimbi we bali omuyimbi obeera naye wano ng'oyogera naye bulungi nabireka naye watuuka mu bantu afuuka ebirala n'ogamba ono gwe mbadde naye oba nedda so waliwo akazima akatwambala so embeera ku mpewo ntenega ne goose ne gas of size subwoofer kuko 100 feet of content mbuto baluso Mr. Man in the Bank radio generate set of akusanga ekiboga awo kyafo omusajja alina akanjini mufuba bazimenza I don't want anybody to connect but together because then we can his royal highness wanakuba heavily yonge chief wants malo papala totoma But I gonna goose the gas of a size subwoofer Lubira 50 container feet 100 feet self-contained container self-contained container every 100 feet self-contained container we don't ambia tugatano ntambi da orange kada juggernaut da debiti phenomenal inspiration ngeba ku Mulangira Ndausi is the Frank ntambi when Barukeza the juggernaut the renegade the encyclopedia the orange ever in life yes so try to make something that kisoboka nga naawe oli agamba erinnya n'okwatako agamu gonagaga muntu subwoofer era go inspiring Jose Chameleone okweyita agamanya gonna agata na bugabo biki era yangamba ngenda naga sikali papa wali muyimbi biki kuba nayimbako Chameleone bagenda okujja bani ba bebe kunzi nali ngoli muyimbi I was an artist nali rapper twatandika zi muyenga youth ezo zabera muyenga youth ba DJ Richo balabira DJ Richo ye mumanyi remember DJ Richo abatanga muyenga youth nga tukolera nnyo ku MCA Wandegeya tuzinga tubeera nze nali manager wa the Raga Boys twabiranga ensambya ku bagita bateyo sharing hall nga talent ziri awo so ngorapinga ngosulira muddala line naina groups ezo zi pool party where the pool party goes so make your time ezo nga tu tuli desho awo nga tulinga mu kinanda mwemeka no it's not Chinanda that was 90s mid 90s 90s yeah etwali tukubanga zi rappers kwaliwa ewani wa hope mukasa ikati abo na ba Juliana bajja it's a long story about musicians bona biwavu so nakubako rap I was a dancer nachuulira mbongo okuba ne sama zinakubazi ezo spin ezo zinali mubi chobula abana bakuba dance ninga chobula nakubanga chiwatule ninkola dance ga nagai aina wait na yakuba dance atya zikuba dance nze ni mubi naye myaka joji kusala konoga sijja kuzina kanchireke ekyo kijja kunswaza mbi akoze wali
myaka gye kole ebyo okitegeera. So I can be a good choreographer, I can do, but with dances n'okuyimba kyobola nze mpuliriza nnyo ennyimba z'abayimbi. Kamiyoni okuva edda nga ye alina kusooka kuweereza sampa erina kujja wange ne bebe sampa erina kujja Ndausi yaluwulidde tannaba anakuweereza sana galujja kukola kubanza oluyimba nduwulira lwakatandikire nga alugenda kukola seetaga dduma life. Just listen to it. N'oba oyogera kati abantu abamu talent nzifuna bwenti katongolo omutongole nanfuna ku Pride Theatre yansanga nagasebo gye baliko tobozi nga dduli nki jankuredi Tewali bya gunju interview bichi. I'm a sporting person. I sport talents. Bamoti. Kati already we sporting. Hear it. Wait kati oli mwangu wakujjayo kati already wejjayo. Kati yo amarula. Zinateganga karaoke. Karaoke ku Bad Valley awo. Ku Mumuli awo. Little Flowers. Nateka zi karaoke. Karaoke yabeeranga sebo nazo nga tuteka shows. Amarula mwe wajjira. Pade bitama ne Amoti. Mese yayita nawe bajoininga ne Amoti ne Kigere. Eddie. Bajja bakola nanga these guys are good. Now you guys mukolera wa mutugenda tukolera ku Jenini ne Ansana. Ne night mu Sunday ne ngenda yi. Bakola comedy na vayo 10 mu kitundu. Anokuba kumpewa 12. Nga binyumye bayinanga zi groups zaabwe kati Amoti n'omukyala yo Shamim yayinanga wabeerawo Sekajja family mwabeeranga mu Pingu family mwabeeranga bali omuwala oba mwamulyako gwe bayitanga Big Punisher. Yes. Omulyako yes namawulira. Mbaleeta ngamba naye you guys are good muje ku ready. Nembawo muri ku ready. Amoti yoyo mutuma Amoti. Bwa mutuma Amoti. Yali bugi. Big Ugi. Gakubaraga oyo. Lwaki bamutuma Amoti omujja? Because the way engeri gyera akola mu kyolutolo. Kikola now you be Amoti. Omanyi bye bigamba muntuma abantu amanya bangi. Kyobola noonya omuyimbi gwe njagala okutuuma erinnya n'abalala bangi akyambuze. Ona amanya gonyanga wakala. N'abalala bangi akola. Akatuma erinnya n'abalala bangi. Kubanga wikola obulango n'abalala bangi oyo taba muyimbi. Tola mutino yo momo bwe bwajja ku show naye mwamulanzi. N'abalala bangi. Atwagala yo muyimbi. Ndi mutume n'abalala bangi. Asoka kola hiti ze bwazikuba nga n'abalala bangi. Omulangira. Kuba ajukira yasembayo. Eva mukalango konna. Page omunagamba mu editing out n'abalala bangi. Ngali deseniza bivu. Okuleta ba Amoti bana. Nga oleta abantu spelling talent oleta ku media oba ku mpewo. Tatuli amplification zabo zibakizo okukola. Kati ekintu ekyo kyovula bamunakola n'essomero Ndausi communication na saagala eri wali gayaza saagala abantu kutandika ebyo mutino wasoma pakawa. People have talents naye nga tebasoma ate nga bebasinga obungi. Do you know that? Yes. People have talent. Kakati saagala kubuuza wasoma pakawa naye talent yo kuba Uganda kati wetuyimiridde talent yekola abantu bali ku talent niti basoma n'abayimbi abasinga obungi ebitabo bitono. Of course. Naye talent ekitegere n'ensi yonna kati wonna ddawo n'ogamba mutino ukiringa ogamba mutino tunoonya abantu abagenda okukola wano 5 years experience kati abagava mu ssomero bakola iki ekitegere. So awo nali ekyo si kiriiko nze nfa ku talent naye kakati simanyi Amoti yasoma ki naye nga nawuli yaliko ekisubi yalinga muteeko yasoma naye bye yasoma si wano olusi tusoma kugamba kutuukiriza kiruubirirwa ky'abazadde nga ntino omwana njagala asoma busawo n'abusoma naye nga si bwayagala naye asanyusa abazadde wamala obusoma n'addamu mu bibye byayagala ye dream ye nakubaraga kati obafuna obataya kumukulika eyo. Mbafuna Amoti mufuna pade nasoka muteeka misana Amoti naye ne muteeka in the evening tandika okuyebo n'abaseke ebikibi. It was good. He's, by the way, that's the best comedian in Uganda. Amoti. Wow. Mwana inata. Yeah, he's naturally is a comedian. Yazaliwa ne comedy. Yes, comedy. Just his comedy. What's the difference there? Because that's a very good kibadinga nono.
Ogambye he was born a comedian, and then we look at mama yali mama pussy wayazala abaana nga balina ebyoya bya pussy ojja kimubuuza twamuziika awo empija abaana bonna nga balina ebyoya bya pussy family owulira ndowooza how funny they are. Like baligamba with the difference between a moti who is born a natural game versus bana abalala baliwo even anti abalala kati problem eriwo bali mu copy and paste. Osanga oli omanyi wa comedy agudde abantu beefaanana ate kirala they don't do research, they don't do rehearsals. Why bands are leading now, bands is about shows are comedy kubanga they do rehearsals. Wotakola rehearsal n'omanya kakati kuba ogoberera n'omalaba aba comedians nga joke gye yakola eri ekibi. They don't have that. Baba bamala okufuuka basita balaba kati kiwedde, which is wrong. They have to do rehearsals. Zemba gamba omunene zemba gamba they have to do rehearsals. If they don't do rehearsals abantu bakowa kikyaleese. Like they recycle jokes every time. Ogende comedy store ajja kukola joke yemu. Stereotypes abatolo abasoga abaganda they have to sit down agambe sheno ngati nga olaba bands nacheza band tukola rehearsal tugamba mutino tugenda kukuba wano bantu abo baagala ki tugenda kukuba playlist tuzikyusa tokuba playlist ye mumba predictable bagenda kujjako nazeko uno kati kyovola abaluzinga nnyo deals ebifo because bakuba playlist ezimu naye bandi yange ekola 4 days rehearsal every week 4 days watalina kukola walina kukola the whole day balina okukola zonna ennyimba zonna eza buli kika n'omanya kati tugenda kukola mukono ku governors gye tukola ku Friday balina okuba leero gye balina okuba next Friday endala gye balina okuba zirina okuba nga ziri ki zaawukana embaga bakuba ekitegeera si byamala gakuba ffwa kati ogenze mubavubuka ate oyagala kukuba bikadde ddo birungi naye toyinza kukola percentage nga nene ebikadde so bacomedians baffe balina copy and paste ayagala kufaanana gundi kyovula ogamba we alimu ekigambo ekyo kibi mbwayogeranga gundi kintu ekyo kibi nnyo ojja kugamba munyenye gwe bakompeeringako munyenye nze kinkolera mpitawo kifu kwana abayimbi but you can be yourself. Everyone is himself or herself. No one can be me. I'm me and you are you. Teri okusobola kufaanana na kyalo tekisoboka naye waliwo asobola okufaanana nga yeye naye nga takopiga byokola bino ebintu mbikola because you're natural katuli tuli mu mboozi yaffe tetuli mu kweyambaza mbu oyambadde gundi mb'osasudde ovume gundi no oyogera you kasita obeera you ojja kuba owangudde. That's you. Omulangira nga tuzeeko wali emabega because ntandika okuwulira kumpewo around 2001 I think show gyowangaddeko almost myaka ogendamu 25 in fact kitegeeza ojjawo 98. I was the first nga Simba was 3 months to be on air. Wow. So how was the poaching like for whoever who poached you okujja gye yali kasoke mmenyeeko emabega? Yes. Ze okuyingira first of all nadi dancer. I was dancing we did the first creative dance on TV. Fetu haina creative team dance ne Shanks VVD. We in Milyango together. Wow. Nga tukuba dance, tukuba rap, tukuba ebikebe ebyo. Tukuba rap, tukuba ebikebe ffe. Nga tetwali bagezi nnyo mu class. Naye nga awo creativity. Wow, kitegeera. Era nga bagamba omwana ayagala nnyo music okusinga okusoma. Nga muzeeyi abiyomberamu nga naba brother wange abakulu bamugamba oyo mwana wajja okuba ne kati zigwe bagamba tusebe tusanyisa okulaba mukulu tukoze tutya otegeera kigamba so tukubanga dance ne Shanks na Milyango Shanks left na Milyango then he started okuyimba twakola groups bayitanga LSST Julia LSST Luther Martin Shanks, VVD, Steve Jean, Terry Divorce, LSST, a group yali ya man. Kati wale ujubudeke. Amanya go tugamanya agamu, but the group. Terry Divorce, Luther Martin, nga imaga Luther Vandross.
That guy was with, in fact, Karim, he had them out. Luther, Karim, walo Karim omulala yajja. Nga ye Luther, nga yagala kuyima nga Luther Martin. So LSST, Shanks are joining, LSST nga Manyi, Resort Beach, bakole shows za kabinyo, because it was a group of, you know, Steve Avo. Saga. So later, other groups came on, Perfect Generations, then Prim and Proper. Let me take sorry. Many. Kati awo fuze. Ntandiko gamba naye kati Shanks ali ayimba, yes. Ntandiko kuba too close. Kwa na Umulango bantose ku somero ngambira ne Shanks. Shanks nafuna mulimu ku Capital. Ati ntandiko kufuna interest in voices. Ngamba then Capital ngene na 1.3 Capital FM. We can do this. I can do this in our local language. I can do this. Nezija mpola ninyiga production impola basema timba baja mu America jatusanga ku Shanks yalinga King of Raga. Nakola posteri konga kutembobo akuba serene eyo. Akuba Sheraton eyo ballroom eyo wog. Shanks. Shanks walinyo. Nano limbo lupya. Yeah. He was a star. He was a star. So kakati ntandiko kuingira ebintu by'obulango. Shanks crosses to Capital after Peter Sematimba took off CBS. Mine crosses to CBS. Nyingira CBS. Nzene mese tugenda tusabayo emirimu wa Peter gamba Ndausi. Kati soko mbeera ku waiting list soke tuyiye tulabe. Peter asoka gamba tugatte tuyiye. Baleta then Abe Mansanga oku CBS. All those phoned me at CBS. Abe Kato Bajon board. So olonjingiro production. Nyentango kola bulango nenyinga sema productions ya sema timanga kola bulango ze mwami kugema. Bulango wa malaria bichi katukolera eri machindi ku studio sema timanga Steve Junior producer wafe. So we're there. Olonyingiro kola voices. So bulango mvudde mabiganga akola ki. Nambukola. Kati ku Capital enatula nga Capital waberanga omusajja bamita Colin Mark Mutambu, general manager wa Radio Simba. He used to do the KT20 Capital. He was a good presenter. Naye nga tubeera ku reception ne tunyumya emboozi omanyi fwana tunyumya emboozi. Kati we yafuna Africa FM ye Simba. Nankubira Simba. By that time na reception ya CBS in the morning, very early in the morning around 7. Ngamba I want to talk to Peter Ndaula ne mugamba nze. Nze Colin. Soko jewa ne bukoto wa already empya genda kutandika Olusimba tugitande. Tuwulira. Kola interview yange yasooka Katenja byemizinda mukama wanga awulira interview agasekala agamba otajja kola ku radio yange ajja kwa byemizindalo. Colin amwawe gwenneetaaga. By the time yali programs director. Nagamba oyo gwenneetaaga ye trend empya gye twagala okuzimba. Nze naleeta okwogera speed ku mpewo. Ondo radio zayizogera zika. Mpola. Womereza. Ebyo. Nendeetezo. Guy ngamubi. Nazoka kuweza na mupiira mu 98. Watu waweza omupiira ne Alex Mukulu. Alex Mukulu nga Alex yali creative director. Yayiye ekigambo femme mwefe. Empologoma y'eddembe. Alex Mukulu. Nice. Femme mwefe. Nga twagala kukyusa. Lwaki buli majja femme. FM. Femme mwefe. Kirala nnyo. So we wanted to get something unique. To make me farm everyone farmer. No. So the trade ekipya. Radio Simba. Femme mwefe. Empologoma y'eddembe. Waliwo empologoma y'eddembe? Yeeyo. Eriyo. Bintu bya bongo kati radio akusinga. Radio ewulirizibwa seewulirwa Ewulirizibwa si ewulirwa. Kyaloma mumanyi namuwulirako. A difference between being listened to and namuwulirako ne kuwulira. Okyagenda mu luzungu. Being listened to and being heard. Kati ebintu we are too creative mu bye tukola. That's why maze ntulawo ne ntuma oluyimba ne nkuwuliza ne ngamba yalina talent kwegamba kiri inborn nkuze nakyo kati nina ekitone ekyo. Nze mbalaba nga mukola ebintu bya ngamba omwana mugezi. Kati nze ondaba otya mamwawo. Okuze. Fenso okuddamu amagezi.
No, you are. That's it. Mwali bato Frank Muguyu. Bwentuze simugambi. Nga naye wanyiza. Nga naye ekyo tukireke. Tokuuma busungu. Kuba ensi yaffe ate n'ensi ogira ffenna tujjako. Era okuba munne ebikondo kati ugamba oyagala ddewo era ku nsi y'emu. So ensi ffenna tujjako ate yaffe. Ate leero bazaddeyo millions and millions. Era ffenna tujja kujja ku nsi abalala bagenda abalala. So why should you? Ate bintu byansi ffenna tugenda kufa. Tubireke. So why should I hate you? Waliwo okuba nga tetukkiriziganya mu ndowooza naye nga tuli ba mukwano. Ekyo kyawule ekigere tetubeera balabe ekyo soko kiddemu kubanga kireeta tolina kuba tiri mulabe why endowooza tuyinza okuba tuwakanya ekintu tekitegeeza mutiro sikwagala ne owagira timu ki emungereza nze ndi wamaani goli waki nange ndi wamaani kati for example tulina abawagira Arsenal nga tulina exset kati wabeere wa Arsenal n'ebyo nabyo okula otandika obutabiwagira nnyo naye bammanyi bo abazungu bali bammanyi nobereka bakuba omupiira noga naye lulingo ofa otegere ezaani wakateekayo mmeka ku ezo oba ontegeera so kakati bwe kirimu tino bwe tuba twawula nze big size baby is my good friend my best because I've been in his journey nze nasooka omuteeka ku stage mu Uganda yonna nze nasooka omukkiriza abantu ne batamutegeera nga nze ningamba Orlando this guy is omanyi Orlando by that time Orlando yali munene bwe twakolanga shows z'Elugogo Indo Stadium nga nze ntika shows z'Elugogo zinaleeta group eyo gye bayitanga bagita batya eno eya mwalimu Mese Ragadi tuleete ne Irene the homies kakati ku stage eyo nga Orlando ayina okuyimba kuba ye munene kati nga bebe ye muntu ajja n'akyankala Orlando manyiwe era atambula naye mirembe kukyuka temayina kuzimba ng'Orlando ava eri ku Kampala Road ajja atambula just street ng'akutta omuggo naye nga tambula kwegange ayo drive nga nali nnyimba kyempula Orlando ezamutambuzanga zityo entambula yokayoka zenyimba ezasooka nga twalina mmeremenya waliwo omusajja bamuyita mmeremenya yali akoboya ng'ekigo ng'atambula mu kibuga makkati awo mu kikuba wonna wonna ng'atambula ne buli omange nduulu ekyo kyokkayoka mmeremenya mbuyaani oyo aligaye yakuba ekigo aba akuba hiiti kati hiiti yali eyo Kachemplo Orlando mfojo ba ne hit ya music ngatana na kuyimba yana hit wa kuvimba nga bayimba ne bayimba babira Sejiko bichi ne ba Rasta Rob Menton Sama nga bayimbira ku gundi ezo ku mentors kitegeera nga tetuna kugenda mu bya production so nga owulya tape zaabwe nga bakoze mixtapes ezo nga bali nga ba MCs katwali wakasera nga Orlando asinga Bebe Cool amana Bebe Cool yaita nabana kuba Bebe Cool ajja Gavule Nairobi ngatana na gina Nairobi that was 97 he was young ninge na ina ngama tomunsobola bijinengane this boy will be good let me take up stage ngajja ku stage ina obuyimba yo chobola atayagala mbumuku bizembu ina tagala na bagaba tujja muyimbo ngatandika olwo so Bebe Cool will take up stage. Chovolaba, he remembers. You know, Bebe Cool is a person ali loyal to people. Are they loyal to him? Wow. That's why he doesn't lose them. You talk about Kola Karango, Ndausi. MC, Ndausi. Karango TV, Douglas. I know about to be. Ali loyal nabo. No, but ali omulungi atya. He's just too loyal. Just together. Chovola ni team yone campaigns. Baba ina bona bali loyal. Abarude nabo wayina Olugendo. Wichi no kuba. So olaba abantu abamumbu Bebe Cool agwagira Arsenal mpagira mani twabiranga mudiro ndaba bankuba omupiira tekitegeeza mutino tetuli wa mukwano kati omupiira guwedde tudde ku business ekigambe toyina kuba mulabe wange wabula twawukana mu ndowooza that's all ideologies ebintu ebyenjawulo either byabufuzi either naye tekitegeeza mu tetuli ba mukwano wow so Radio Simba esangawo radio nga CBS Capital Sanyu yalingange eyokuna Radio Uganda zaaliwo ezo zonna kati programs zino ezasooka because ffe tutandika okubanga tulinanga abategeera okulya radio
batuulira program zalinga 2 ez'okumakya binsanga wano ne ku CBS nga tuwulirayo bwakedde mpulira. Yes, mbadde nga ogenda gama kalisoliso. Bwakedde mpulira segment ya kalisoliso. Then tukuwulira igwe Senkubuge siasa Kibuuka ne Bukenya Zonto Muvawala. Timu yali nene. Twalina Uncle Dimula, that was Bob Fred Mpima, yalinga mu Ebonies akola Kitegeera. Yabeeranga n'ebigalubindi. Bob Fred Mpima. Twalina timu yali nene kumbi bakayimbira esinga yonna twagira. Yagefunamu segments. It was segments. It was big. Jean Nakachwa Mukyala Neighbor. That's when this guy was in DSTV and I'm forgetting the guy wagala Liverpool. Mwera bidde Nsubuga. Aldrin. Oh yeah, singa okuleta tutunde decoders or DSTV. Decoder. Yo, Kitegeera. So bagamba assemblance, who makes that assemblance? Kakati timu eyo nze wemala okujja ne tumala okukola omupiira mu 98. Kati ne tugamba kati cheche tuzaako kati tulina okuzimba timu. Senkubuge comes on board. Alex Mukulu abaleeta. Sikola nko nabo nange nabalabanga nkyali mutonga baline zigalwinde za wiper bazirako ne bamedi nsereko balina omuzanyo nga bazanya ku TV nga batulaga galwinde za wiper nga balanga omuzanyo gyabe bakayimbira nga nange ngamba nga nange ngene mbalaba entebe cinema halls bayinza li wantebe batugenda tubalaba ntuga Alex Mukulu bajja muzukulu wa Kabangala nga ngamba no bannange nga bakabi naye kati nga nze ngenda okukolana kati ndina abantu abakulu nina emize gy'ekivubuka unyiza okukola bwendi for example twogera nga gwogenda okudda ku mpewo oyogere nga maliza okwogera how do I bring you in how to call pre-sell and back-sell in your radio how do I back-sell you or pre-sell you nze wemala okwogera tuleme kwetomera kati nagenda nenkolako kimwe ku Senkubuge musajja mukulu sendi muvubuka okalabya akantu akenkuzi tokamanyi nakola emijjako microphone aga musajja omanyi bwati watandika mpola omanyi otegeera olwo atandise bulinya webuti ayimuka avuga emotoka nagenda nava kumpewo nga nobula mutembugenze nga mbutukuba bulango tugamba bankola bane bankoze ani gwokolera boti ompitambwa ekikyo kijanga bali bajiyabulira nini bwekiri bantu bakulu gwaliwo oyo nogamba gwe kyali gwe ng'ogamba nze okubanze kati ndi mu industry nkitwala easy naye oliwo kimukola gwe alaba ng'olinyanga ono yani kati gwe wakivuddeko nadda nogamba Shalom akola biki anti akola ku YouTube ofulumawo nguluze byokusaaga afulume eno tukole bwe tukalize nfulume kale mukulu fulume kati bagamba wasta bwawo manga siba star but they are stars but respect oyogera otya eri abantu nze toyinza kwogera nange nga muvubuka biribyo nze lwakuba nze mbabeeramu kati si kitwala nga kikulu bagamba naawe oli musiru twala eri ebyo bya kisiru byoyogera nze ndi oke nakyo nga nkumanyi naye oli abuuza agabere ndi musiru yani yansomesa oyo akola ku TikTok ninga tebambye enjogera yaabwe enjogera etegera ekituliza mu industry mutino tutambudde ne trends and generations kati musobola okubeera ne Shalom omwana ono bwe mbadde ndaba naawe nsobola okwogera naawe ekitegeera because tuli mu kintu kyekimu industry emu so mba mmanye olulimi lwonaayogera n'okunkyazaako olw'okuba mutino ebitiibwa biva eri Mukama Katonda my presence on njoka ekumala okukakkana n'oba obadde mugundi Mulangira Ndausi segera ekyo bagamba mutino President Museveni atufuze nnyo obuyinza buva eri Mukama Katonda era yamutuleetera yajja omumugjawo tufune omulala gw'anaaba atukoze eki atuwadde so kyekyo ekirimbu bwe nzijja mu kitundu recognize my presence ne bwe ngenda mu bank
it's very hard for me okusimba line nga banyanguiza. Oh, I want to talk to the managing director. Like you command respect. Ochegera. Olanze katunyo yogo bajja mu line. Shalom. Shalom ja. Otegera kyegamba. Ekyo kikulu. Ekyo tekiyita kitono. So yeyo difference. So moyogera kinangi. Mu buildings team ye mutandika okujja assemblinga. Kujireeta yali team nene kubanga twalina Agasekala yabeeranga mu kintu kino, Colin Mark yabeeranga mu PD ne Alex Mukulu ne tuzime tugamba kati bano banaakola batya. So katugezesa. Alex Mukulu yali mukulu. Yali creative director by that time. Mukulu, musajja mukulu by the way. Very respected in the industry. So musajja muveeko yayiwa omusajja. Years of banana. Naye ng'omanyi Alex Mukulu. Gwatasobola nakuwa interview. Yakuwako interview. Tasobola na yagamba bawunya. Tasobola nakuwa interview agamba yaani. Ambuze ekyo mwana muto. Kichaman. Ondegera. Because level ndala. Yagenda mizanyo gy'abazungu gyonna n'agiyiweebwe. Bano bazanyi bi. Yayiwa omuzanyo ng'enkya kugenda ku stage nga bagulangidde emyezi esatu. Bamuyise ngaadi nga creative director. Yajja kati olaba n'emizannyo gye. Yayiwako omuzannyo ku National Theatre about 30 years of bananas oba Egunu Muganda is. Owulira ezo titles. Egunu Muganda is. Nakomawo. Jukira ndino bote yakyogera. Is it? Yazannyo muzannyo bagita Egunu Muganda is. Alako question marks. Ne baguzanya oba gwali baali baguyita baganyana. N'aguyiwa ekiro ekyo nga kugenda ku stage eki. Nenga balanzi. Ne bagulira asinga ekiro ekyo omupya ne kugenda ku stage. Naye mayiwa yatuukanga okusasula abantu. Ajjayo video. Akuta omuzannyo gwonna. National anthem. Waliwo omukyala Orlando yagenda bwe yali naye azannyamu. Oh Uganda. Stopping out. National anthem bagiyiba banyeenya omukono. Wena sente ate bayisiza mu ggwanga oluyimba lw'eggwanga. So ina sente tugenda. Teekawo video. Nga bakwata mistakes zokka ezikumala okuba nga tewafunye weekend yonna se. Waliwo omuzannyo gwe baakola nga mulimu emmese. Neeyitawo. Ng'emmese eri control ku remote. Omuyaya gikontroli goba yadda mu mboozi mmese n'agikubisa reverse ng'etomedde curtain. Esooka n'etambula ku stage katunula mu music. N'etomera curtain ta. Alex n'agiraba. N'agamba Katonda wange nkoze n'agikubisa reverse. Emmese ekuba reverse. Yamutwala entyaji eri paka ku National Theatre. Emmanga eri olaba eri. Gye batunda crafts. Anga message eyo kwa advance. The Winton emmanga. Ngamuko. Ola abera ali ku muzannyo. Isabelo yali mama wa Gondi. Anovuga yani onazanya mu theater bali Fun Factory yali. Buju. Frobish. Frobish. Mama nga tuderi mbale yawagala mu National Theatre. Eri waggulu oli mbale ejo boboyogera kyo okuyita mu National Theatre. Mama ali anyumya mbozi. Stopping omuzannyo n'ayambukayo. Nagustopinga nga batu bali mu kulaba. N'amuwalabulireyo nga theatre yonna ewulira. Kali mwe temunnalaba. Alex. Nze nkoze n'abasajja abazibu. Ng'ajja buzinaga. Sijja kukola naye. Simumanyi simuwangadde. Kigamba gwayizo kwa interview ebiri byo talina magezo. Sabala. Ate yayinza ogimora amatayi. Ege tasobola. Gambiri what? Anabyambo gabanda banayo ebiri bwebiri nga ndinayo ku set. Twakomyewo. But then the Avengers of Binsanga wano. Kakati tuzimba Binsanga wano. For our program. Twasoka ne tukola 9 to midday.
nze ne Senkubu nga tukola share. Then after twafuna some big day omanyi Simba ina tufuna independence tuyinza okukyusa women's day ne tukyusa kati abakola morning show bakole glory twagenda okulya combination ekola nze ne Senkubu twakola in the morning bagamba ebinsangano tuzimbira binsangano yali akamala kumpewo emyezi ng'ebiri. That's when binsangano started naye twasooka kukola binsangano ng'ekola saa 3 paka saa 6 so kati netandika okukola 6 to 9 nga mukola babiri babiri so kati tujjampolamba tugatamu bagamba oyo Aldrin agamba ayagala kuzanyo tutunde decoder biki tuleeta bajini ne kibuuka on board. So we start mucha neighbor then tuleeta Uncle Dimula Bob Fred Mpima nakola party ye then muvala jatya muvala ate mujjamu muvala jina mujja walala Bukenya jina mujja walala yali atunda Orbit abantu bawala yali atunda zipike yalinga sales representative atamuza Orbit mu country kakati najja nomunanga mwana nsobola okukola biki nganda ayogera ebintu ebiri fane tumuleeta on board muvala afuna omulimu se najjanga zonto abantu bangi nyo betujje awantu nga bali bakola birala ne bajja ne bagenda ku mpewo n'afuuka problem kati ne tumutuma muvala zonto ngene buzonto yabukolanga ebyo ebigambo bizonto bano kubawulira bakijja muri buzonto kati kola no esebo yakolanga that was so beautiful kati obuzonto kati bano bakola bizonto kwa tugenda kutuuka kwa gwa wakola gundi eyo create ya bizonto crew bagitandika obunyoba kati biri maaso ebyo Lunyimira olusozo wallahi Julius is just genius. That boy is too talented. The way he brought that boy also, the way he brought that boy even on board. The government is sporting a talent. That boy twakula na interview. Basahabo. Julius. Basahabo asomanga bonna. Naye kati bwe yajja nga muzeeyi nsobola okukola bino ne mugamba okay osobola. Poza oli wenkumba nawe okay fine. Kati oba okola genda nkoleyo obuzonta 10 namusaba 5 oba oyagala mwejjako nnolo nga genda mugole obundete kunaku obuzonta 5 agenda abukola ngamba omugambo obulete 5 mwagala mwejjako kisoboka nabuwandika nabuleeta nga bonna bunyuma mu bbanga ki bunaku 2 nenga this boy is good 2 days najja n'abukola n'abuleeta nga tubukola mbona abaseke of course abasangawo nga bakola bona abaseke nze nali producer because nze nali nkola production ya Simba I'm the production head ndeeta abantu ng'abo batandika okuba mulimu ebikono neŋŋamba n'oyo omusajja mulungi nga buli kajjayo kaakabi obuzonto bwonna neŋŋamba hey people we need this person no, naita ba mot ninga no mwana tumweta like as a writer or as someone on air. No, on air ngatana na kutulaga gombo ali asobola writing or something so after Senkubugezi we bagenda that was really on board tamazego kataweza myaka 10 n'emeka yes because Basenkubuge bagenda around 2013 kati yali already akola na FMB sanga tumo omanyi bonna baseke team eyo ebeera na celebrity bagenda ku mpewo ebeera nga second team nga nawe nali ku CBS nga tuli second team yaliwo Lelinze Koni Nalugwa ano mwala yani ono muyimbi yani Mvanungi Sheila Mvanungi team yaffe yali Mvanungi Patrick no twaliko baba Kavuyo mama Kavuyo team yali waiting list ya sema team ya Ngeringa Masi Academy fetwa and cause 89.2 fetwa to jikole kati ate ne time okusasa that's why the rest decided ne baba Kavuyo basiganga bakola 89.2 zenga avudeyo Koni avudeyo then he joined Simba so bwetu twazimanga team kati Julius comes on board saba zonto nga Basenkubuge bagenda kati nenzimba team empya kubanga nze omulimu ogwange kuzimba nze radio ne weeyiika etya nze nzimba nendeeta ekipya neŋŋamba this can do wendeeta abalongido nendeeta we bring promotions etuleeta ku mpewo twazeetanga just kufuna bantu
mbu tunoonya nakapanka omukazi afuka mu cupa biki ne tukola promotion etekawo mbu awangula emitwalo 5 mwe twafuna nakapanka tuba tunoonya talent egenda kukola tuba tetugikoze promotion just ng'owulira naye tuba tulina kye tunoonya. And then the role of Jeje Semanda. Jeje Semanda joins us. Jeje amaze kusimba 27 years. Wow. He joins because bazanyanga ne Alex Mukulu. He comes nga baze kola Koti Lutiko. Koti Lutiko. Tugenda mu Koti. The brains behind Koti Lutiko was him and John Bosco Muchivi. That's Kaswigiri. Yes, the character I remember. Never know. Over there. Tuwawulira radio gwe at its prime. Kati abakulanga Koti Lutiko wajulia ko. Naye ngule yonji manyi. Engule mpya. Gali kitwalinga ekipya. Kati Koti Lutiko singa wajuulira. It was a drama. It was a drama on air. Ekiro. Naye nga drama eriyo ino okuba n'obwongo gitegeera. Bayinza okuzannya wano ekigenda mu maaso mu politics wano. Ekya CBS abaava mu Koti Lutiko bagenda bakola ekyayo bakiyitanga ki? Badija amalimu ba Henry Mpinga, ba Oscar Chintu, bonna bava mu Koti Lutiko. Bavanga mu Koti. Bava mu Koti. Ne basala. Agenda bakola kiri. 89 point. Yes. So tewaliwo kombeera because kyatuka ekiseera nga radio ziri bbiri ez'Oluganda eziboggola. Tulina CBS ey'obujjajja, tulina radio Simba. Radio Simba nga reach yayo mukuba mukono mugenze w'obulenzi mugenze era yo nga wokwata eyo teri radio ekola jako radio Simba. Mwatuka ekiseera ne mutegeera audience yammwe muje mulina okuba nga mukolera ne mugamba maybe awala bajja ba secondary Africa tukwate wano. Ate singola abinsanga n'engeri gye twagikola. Twakola extended version ya Kalisoliso. Twagamba how can we make this thing bigger? Netugigazia. Netukola segment. Netukola abinsanga wano. Okitegedde. So that's why Mbotino Kalisoliso is more prominent than Wakedde Mpulira. Yes, era abantu abasinga era bamanyi buli omu Kalisoliso show yonna naye nga just sports. Ate ebinsanga wano ne beera nga ate yo nnene nnyo nti yeeyimirirawo yo. So netandika mu features, tulina ebinyiizo, tulina teganga buli ssaawa oba otulinda. And that was you. Kati obudde obujja because mwali mulina segments nnyingi nnyo mu show ngeri action packed nga every minute counts. Where did you get all that time? Kati egambe mutino Katonda yatuyamba na Katonda ate nze we nali nnyo mukama wange yali asinga okunjagala. Ngonywa. Nga bagamba atanye Allah. Nze nga naye ekigundo kya Saturday night ekyo. Ejo akwanga Omulangira Ndausi. Ekya Saturday yes nkijjukira ekyo. Abakasuku abo babeeranga mwana. Ejo nga ni sponsored by Bond 7 Uganda Waraja we sponsoring nga box ebeera. Era osanga abantu balejjudde awo bazze kunywa nga tuyina naye goma yewe nalinywa na listed enye. Nali wakabi nnyo. Naye okula. I know. Okuva ku mwenge, was it your health concern or no, naguvaako just nebuulya neŋŋamba naye ndagawa manyi waliwo Katonda wakuwa erinnya nakuwa se nakola ki naye ajja ziku nga ndabye abantu bangi nnyo babadde ba star naye bali ku kkubo emyenge gyaboonoona biri neŋŋamba naye njagala nange okuba bwe ntyo Katonda ne musookayo naŋŋamba naye oli mugezi kabadde kabulako katini nnyo nkufuule ekyo so neŋŋamba omwenge nguvuddeko nesigala namunywako naye namuvaako bwe ntyo nagenda mbyesalako nga gwe n'agamba kati mmanyi sigenda kuddamu genda mu bbaala kulaba mupiira nava ku bwenzi kizibu ate obwenzi ekisinga kyekyangu tokivaako wamba omwenge muzibu naye obwenzi bwangu totulinawe otulimbira kambuuze obwenzi kintu kizibu nnyo kuba obwenzi bika bingi obwenzi butya kiri bete ekyo naye ng'otunda ne weegomba bwenzi obwenzi nnyo 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 kyobula bagamba mu mateeka 10 teweegombanga mukazi w'abandi weegombe omutegedde waani aliko omuntu ajanaga mwana kisagala kati oyezi
Wasn't a decision for you guys to invite the company? It was me who just it was 1st August. It's now 8 years. Yeah. Anamale emyezi ebiri. Nze nabigezaako nti aza okuva ku mwenge by then nasooka kugezesa bisiibo. Fasting. Ne fasting ebisiibo byaffe ba Protestant ne fasting ebyabusiraamu nga sinywa ne ntandika okunywa weekend nga sinywa Monday to Thursday naye nga ate ngenda okulaba ku Friday ate nnyo omwenge nanywedde Monday to gundi. Ngamba no kati nenkita. Tofuna nga mushuza hangovers on the morning ate ngo inoba ne show no kero kwa ino kuba. Oba buuza wavangawo ogenda okukola. Wavanga mbala na Olumba studio. Ngatogira ambido ngoba study. Nga nsinga n'abalamu. Era nabeeranga n'amabwa. Amabwa kiki? Tensors. Tekimanyi. Bangamba Ndausi kawalagi. Linebbwa, linobbwa, nene waliwo wali ebbwa, nene waliwo ebbwa, wano waliwo ebbwa. Kano ekaggwamu. Mabwa. Gabayita amabwa. Nganya mu stocks osikayokko. Nenteekamu. Bwekaggwamu nina okuleeta kuba ajjukira ndino ekaggwamu kano kakanyuka kati wano wali emputi kati kati baleeta akala akagenda okudda mu kifo kye. Neyonge emmere olya. Naye nga nsooka neeteekayo of course buuza bakasukunza okusooka okubagulira omwenge nsooka baliisa. Neteekayo enkokoto. Buli omu alya ekigere ekyego olyagala kibi kasuku ng'alya capati ngamba ayeeyo mubi. Nga tugenda wa musiraamu awo nga nsooka ne mukuta. Buli omu ne muwa transport we. Bwe mba ntamidde nga bizivuddeko. Tontawaanya. Ate osooka kumbulya ebizibu bwe nga sinaba tennakunywa. Kiki? Batubanja ennyumba senemeka kwata. Kwata. Kati mbamazi. Nezo zyo transport wa mewuyo mukitegedde. Kakati nsooka gula walagi yange njinywa bwogo eryo tteeka. Ze nsoko giyiwa yonna nga sizibiriza. Kete negenda wali n'eccupa za Guinness ana mwezi. Awo netandika okugamba kati tutandike bannaye. Yemmwe bannaye. Eccupa onywa eccupa za Guinness ana mu 2. Mu 5. Eccupa za Guinness ana mu 5. Nsooka kunywa walagi nnamba bwogo. Olozigula. Nga temunnatandika nno. Zijjako bagira batya? Nensooka nywa walagi yange bw'omu n'eccupa zange za Guinness ana mu 5 nentandika obbalaba ne ngamba oti kati muli wemmwe tutandike. Kati awo netutandika. Bwe tugenda Friday kati tujja kudda Monday. Engoye bazisanza mu mabala mukulu user zino abanne awo kuku nga kuliko nga Shalom mwamuli kotamuta wano ku kido wano. Nga Godfather wange oyo Mulangira Ndausi. Oyo ne Simon wabukedde. Simon munene. Awo na timu eyo. Kasi naye bali bangi. Bangamba nga osolo bango bavuga no bako baleka mfulume motoka ya. Nga nejanze. Sena ine moto. Mfulume mwe bani. Muvudde wa muli okuvaddi muveemu ngenda kuba enduulu banaye muli babbi. Nemvuga ne. Naye bamanyi omugagga waabwe. Ale banaakola batya. Tebalina kyekikoli. Now Omulangira. Radio Simba eyo ogimazeeko ebbanga ogaye mu myaka 28. Tulabye characters and personalities ezizze ne zigenda but gokyaliyo. Muzimu ku products ze mu creating ze ne saba zino ndowooza ekyaliyo ekigunda ky'omwaka. Era ndowooza ng'oli part and parcel of its because ekigunda kye nakola ku Saturday mwe twajja ekigunda ky'omwaka. Nga kibeera e Namboole. Na Kivubo Stadium. Yes. Was it gwa mukaaga. Lwabeeranga gwa 7. Was it a competition to count ekitobero? No, it was ours. We tried to copy CBS because CBS is a big radio because of Uganda. Yes. Wenga tukola kyaffe. Naye kyaffe ne kireeka mutino ki. Oba kyaba ne kifuna obugazi. Lwakuba Buganda toyinza competing naye. Of course. You cannot. The Kawaka is big. But all in all Kawaka yabatwala fenna. Yes. So for us twakolanga kyaffe. But what we did, we got a big creative team. Actually creative. Tuzimbe ekigunda ky'omwaka. Tuzimbe neimbira byange. Tuzimbe ozege engule otegera nga binene ate engule ngeri aga yagenda bweru boss. Now oli ku radio nga bakola something ebintu bya totem naga kino tukikola betu tekikola tuzimbe engule.
nabali nawo ne bakopeji ne bakola simanyi ntanda ya Buganda naye kino kinene so nokukoperanga omugenzi katolomama era omugenzi katolomama nga gamba sitolina gamba tetulina kyakikola bane katubakope mutususeeko so engeri gye tuzimbyemu ebintu ebyo just having a big creative team tuli too creative so natuula wansi ne tufuna ideas from the creative team bajjeje bali wali Alex Mkulu ali wali Ndausi bali wano senkubuge ogira team eyo teweza butazimba kintu kinene nabadde nkusongedde erinnya lya Jeje Semanda anagala dikozesa eno maaso nti naye alabisenga someone who is a creative genius is the creative director now yes creative director a creating naye products ezenjawulo n'abantu abenjawulo baleze tewaliwo okweraliikirira radio Simba sawa zino nga weeri ne radio industry mu Uganda nga weeri nti tulizo batusigaza abantu batono bakulu bakungalo abasenga bagenda ba Alex tubogedde ko bavaamu almost musimiza busigadde abantu babiri basatu mu industry temuli mukweralikira ndiwe muvaamu bani abala bayinza okuzaawo embeere creating abana abantu abazikozo creating abantu bangi nnyo balinga mu 10 then tewali okweralikirira. Let me ask, yes we try to tuliwo bani abaliwo because radio zali ntono bani abaliwo what I'm telling you is abantu abagezi abatusinga we bali banji nende banafuna opportunity okulaga kye bali nawo but they are there era manya mtiro ne ama retired from radio. I'll be one of the bosses of the radio in creating and production and all that because voice tejakadiwa just galanga katulina okuzimba abapya nga olaba ba Ferguson babeera mu system nga know that one tukole wetukitegera that's how we're supposed to do it naye tetusigadde batono ate abapya bano bagezi nnyo ne demands bikyuse na mukyenvudde wali mbadde gamba mutino tulina okugenda n'omulembe kati ebyaffe bitubaddeho nga tucreatinga ate bwe bano bagenda biteeka ku AI nga birala naye nga binyuma nabyo so tuleme gamba mutino ffe tugenze ebigenda gwa no radio is bigger than us nga tebinnabakugwa nga tebinnabakugwa omanyikiddwa ensi yonna n'omwana azabwa era akimanyi oli wa Gagamera naye mu mboozi otugeye Kamiiri kyaliiwo Bobwa naye kyaliiwo mu Ndoongo nnyo kyali kikyawo bakuntulinga kyanga gwoli wa Gagamera omanyikiddwa bagwa atuyitanga mutondeka ekiwatu kimanya akabeera agudde mu sepiki ye ebusaabala era nga ntenze obulango nze mbukolere obwe busaabala naze mbukolere manyi yawula Omulangira Ndausi Gagamera ne Ndausi businessman. My business is my voice. You understand? And I'm chairman Gagamera. Conflict of interest child. Byabeeranga ne bamanyira bakimanyira oluvannyuma bwa tulina kyakikolera kuba mu lulimba lwa Wendi musajja yakuyimba ne Ndausi abeewo kituufu by the time nze nabeeranga twanyweranga awo ku White Flats ebukoto twatuulanga awo babebe bani bona Peter Miles bani nga tubayita tuula kati nze natuulanga awo Simba nga yakatandika nga Bobby aveeri abouncinga waliwo akakubo kaveeri ku Firebase kambo olandetya kagoma ka Lubendera mupe byali muto mwanga by that time amanyi Firebase yatandikibwa Bebe Cool Bebe Cool yatandika Firebase Bebe Cool Toolman yali timu ey'abawu yagamba Bebe Cool yabeegattako bwegasingwa ekintu yamukira etokota no sinakubugira etokota it was part of the team nga wona abeera mutino mulina mukwano gwammwe muyimbi wekanyanya mujje tubeere mu kintu kino Firebase teyali mbu Firebase eri awo naye nga tebali serious bakoze ekintu mu Firebase so it was part of the team batandika Firebase so nga te Bobby Wine bato was very young atanakuyinga nakuyimba wa biki ng'alaba Bebe Cool wabayimba mu studio wa yawe ng'alengera mu katuli bw'ati yozi young era Bebe Cool akyogera nnyo nti musajja yaningirizanga mu katuli kati he was young but naye nga oba ogamba nange njakitegeera whereby kati yoyo miri kwezi nga yo star wala naye nga naye akyagatta miri kwezi nno
Mirikwezi na story nene kubanga Mirikwezi mujja kawempe ngazanya pool nene nyeya ngazanya pool brown head omanyi mami anti wange kati Mirikwezi kamilio nayo golaba nze nali mutegesi wa bivulu nze natwalanga ba Mendon Summer Chameleon amatwale 40 ngantwala shows different shows nze natandika one of the view atandika okuteka ebivulu asoka one ba Abitex ansanga ko Pride ajide kuloleya yente ajja ansanga ngamba muzee zizenze abe msinguzi nenzi nzuze Kampala sigenda sidayo uvawa zize ngaga to mayika tsoke teke ekivulu tulabo ba osobola okukola ko yalaba ku kivulu kinakole natete enkuba n'enkuba wakiwulya keji yakinyumirizako Abitex ekyo off camera wataka ekivulu enkuba netonye kuva ku makya teyatonya kuva ku makya kivulu nze ngenda bugenzi mitwe natendinga wano waliwo abantu bangi wano wajawo ekivulu wano nenzija nengamba bebe kulu wange nenfuna Chameleon wange ajja kujja nga kyavuga kali akamotoka katono kali ka blue mama mia ajikubye Chameleon jukira mumanyidde kuva wala bawe nalinga ne Shanks na wenfuna Chameleon nga yatwoleze ebintu eka yes Chameleon nga muyimbi naye nga wewe tuba twebasi for example nze ne Shanks tuva manjenwa Shanks yalinga MC manjenwa wetuba twebasi yakera kumacha mbintu ayoze tetulina akazika ayoze ebintu nga ndolo munyagala mu connectinga ku Shanks nga kavuka kaina talent nno bakamiri ayoze ebintu mbangambya banganya nga tuza Shanks nganze boss we goze nalimanya wa Shanks kana kavuka kalungi kano muvimbi okusaaga katubeera najja nagombi eri ku bidomolo kiri emange kana kavuka kajja kuba katabu yo Chameleon gola agene Nairobi asanga yo bebe akuba mama mia tabe yani obuza Chameleon namba yanga jina off head teta garajiteka musimia from way back tushusanga namba achimanyi bulungi nyaga mboyo papa ya oyo musajja we ya promoting oyo musajja oyo naye asoka ofuna red passport yasoka kunoonya nze olaba bino bibalabyo nela kwa bayimbe tubeewa enzo okuswaza abayimbi baswaza kati sigala line yonna yabere mu line ayede kitegeza oba wayamba omuntu ategenda ku kamera buli sanze namuyamba banna yoyamba kuwanaji ebyo bibi si birungi muleke si kirungi kuddawo nze namuleeta yali bwati nikati Abitex bonna we bali bakola ebivulu whereby ekyo ekintu akirudemu akikoze sajja natete ntegeka ekivulu Chameleon yaliko bebe yaliko kwaliko junior players wale manjini no wabera abayimbi bangi kakati tutaddeyo ebyuma tusibye ekiveera mu kisawe ekyo kya poliisi awo nga weeri tusibye ekiveera abantu batandise okuyingira emisana oba ekire kyava Busega seka by that time simanyi oba wakyali abalozi b'enkuba twalina omusajja bamuyita Katerega n'omulaba bamuyitanga ani Katerega n'omulaba akyali obwogi kali awo obukomera enkuba bagikolako bulungi netulengera akale naye akantu ako akava Busega eri naye akantu ako ekire kyajje empewo yajja nesobola efumula ekiveera n'ekikanyuga Busega okuva enateete n'ekizinga enkuba yatonnya naye Naimi yajugira Manelenda bampadde ssente n'ennyimira mu makati g'ekisaawe ng'amazzi gankoma wano obuzinda lukola manyi mwera nze batulina ebivulu ngolabe emaali efuumuuka eti nenkiddamu ku Lwokusatu ne bajjamu abatono bebe najja ya Chameleon ne bajja ne bantasi ne babeerawo era ne bayimba ne tufunamukko jjuka eno olina omuzindaalo gwa Simba oyisaawo obulango walaba eggwe naye Abitex yakunyumizaako ebibye
tugenda munoonya Abitex ngabo Emma Jienje Emma Chienje yanone oluwombe mu Nyendo yelwalya ngasula mugundi hotel bagita batene ya Karimba bagitanga batyeyo Imperial Ikotori Kotori eyo gira bakole ekivulu bapangisa hotel ne bayiwa mu sente ze banyizaamu ze bakola batyeyo babanyiza mu sente ajja kukola ngayinza okubula wiiki ezi yakoze ekivulu munoyiza abuze najja kati wajjanga alabise atusanga ku Pride n'alina akamotoka awo najja nagamba osomanje yangu abikula buutu mulimu ebinusu bijjudde ngamba yoola mukaliza obanje olwo oyonza ebinusu bino oyinza okuvaawo n'2,000 nga totegedde waliwo ositobika ngamba omanje yoola musente nebiyiika omulundi ogwo okagwa alina okuyonga nga mulala manja aliwa avaawo ebinusu bikyali ne Abitex ayina emboozi mufune Abitex ne Emma Chienje mufune Emma omumanyi naawe ono muto Emma amanyi yali manager wa Fina Mugerwa Emma yatekanga zirigoni Emma Chienje Emma promotions Emma promotions mulala ate Emma Chienje Emma nayo mulala Carlos mulala naye birala ate ebyo nayo bingi so nga tunakubeera nga tweyongera okwajjukiza kubamu ku basponsors baffe abashoyo olunaku olwaleero tulina bannaffe aba Job Giant nabagamba nti mwe abanoonya emirimu nammwe kampani ezaagala abakozi bwe guno omukutu kosobola okubeera nga ogenda ne mubeera nga muconnectinga tebagaba mirimu wabula balinkinga wakati w'abanoonya emirimu ejenjawulo nammwe companies ezinoonya abakozi ng'ogenze ku mutimbagano gwabwe gwa www.jobgiant.net bagala basenga nnyo okudiringa n'abakozi abali skilled abakozi emirimu abagala emirimu nga mu finance administration human resource construction tourism hospitality oil and gas education transport saako n'emirala babayita aba Job Giant Uganda okuba bukubi ku namba eno ey'essimu eri 0749 052 000 kanjidemu 0749 052 000 abo nga tubavuddeko tulina bannaffe aba Muno Watch nabagamba nti gwe mutimbagano kwosanga films enjogerere ba VJs ba Uganda bonna tulina website www.munowatch.com tuli ku application zonna abalina amasimu Android ne iOS kwe tuli bulungi nnyo films aba VJs bonna aba VJ Junior VJ Jingo ba VJ Emmy bonna bali okusubscribing olunaku olwaleero ku mitwalo just esatu ejja Uganda embere ebiri ng'etambula bulungi nnyo wano we tuli ku Mulangira Interiors we tuli sides za wano ekyanja ku Al Salam Towers be bakafulu abalina furniture goyinza okubeera nga okozesa awaka saako ne mu office balina sofa sets ennungi balina dining tables balina center tables balina wall portraits balina carpets balina buli kimu kyonna kyewandiyagadde mu quality ennungi ennyo ate nga kigenda kubeera nga kiwangaazi jangu wano ku Mulangira Interiors eri just opposite Total Weri oba tonakutuukawo bulungi ekizimbe bakiyita Al Salam Towers ne Biva Organic Side z'Emmengo akyaliyo Dr. Richard Senjobe agamba nti ajjanjaba endwadde ez'enjawulo wabula ekyenjawulo ye ajjanjabisa butonde abalina endwadde ez'enjawulo nga abalina sukaali abalina pressure abalina sinuses abalina ndwadde z'amagumba abalina kugamba buli bulwadde bonna ono Biva akuyambako okubeera nga abuvumula wabula nga akozesa organic products genda yaawo Emmengo embeera ebeerenga etambula bulungi nnyo Omulangira naye nga nkoze akaseera kano mbagambe nina band bayita Cheza band live band ate omuntu waleeta omuntu nga badde minationality ekintu eki I think mwina taking on so ayina omukolo mbaga ayina ebbaala ngaoyaga Cheza ekirungi mutino we ntambula ne tiimu nene nnyombo we mba ndina Cheza band sponsor nze station voice ya NBS naye sanyuka so sponsors kwe bali so manya mutino balayo tujajirangira okitegeera nekirala olina omunene Omulangira Ndausi mu kintu ekyo bamwakiri so Cheza band mutu ku mirimu abagalo gyepangisa bakuba namba ki bakube 0703 023 067
0703 023 067 kubanga omulimu gwankulanga so bwekitalanga Cheza Productions Band mbasiraze the same time Anyumya Ndausi Communication School of Media weriri ajja mugize editing ate byetaaga ebintu birungi Eriruddawa erigayaza naye kati tugenda dichuza tuligaziye ligenda kudda kyali wajjala because we got a bigger place nti bano abana maliza senior yako kati ate nekyo essomero eryo nze kyeneyonza kiri kimu bo era kyenagambye omuntu alina talent era abantu bampanya abaana babe mu P7 vacation mwana ajje tumusomese because bwe tunaddamu abo mutena alina okuba alina degree alina okuba zima yeri no kandi senga namanya netugisanyiko gye nakola naye kati wasoma ki nasobola nakola BBA kati okola ki naye kati nyumija naye kati eno naddeyo kanayo ngenda gifune naye senga namanya ati first sanikoze BBA biri wabikolera baki bazadde kyembadde ona akantu kogera Omulangira Ndausi kantu akaina engeri lerinnya lyange era slogan yange ate oluusi lwakuba bagamba Omulangira Ndausi kati oli bwawulira agamba Ndausi naye ng'oli mulangira waddala oli nzi mulangira nze Simon Peter Ndawula ndi mulangira ajjudde nno si wa bigundi nva Kochi ne Rakai ewaka Muswaga era nze CEO wa companies ze zonna ezisinga obungi alina radio ekisweko alina TV kati akoze ekifo kiri awo ku Salama nakyo Sip and Zip kiri awo nakyo bingi nnyo bitu muconnectinga mutya ne Kamuswaga abampita kitaawe by the way lineage oba mpita kitaawe naye nga all in all Kamuswaga sigamba tuconnectinga lutya we're in the same blood. Omulangira Ndausi oludde mu entertainment tuli mu December omwaka guno ogulabyo kya mu entertainment 2025 omanyi kati ebintu entertainment bikyuse because of what we've been talking about abantu bebakola birala nnyo byetulaba birala fe ababadde mu industry nga twali tulaba biri kyobola bagamba abo bakadde kati olina okukiiza obwongo oba obuleete mu kipya okyambale abaana be baliko bayimba birala kati n'ensi eyongedde okukyuka mbu abantu bayimba ennyimba za dakika 2 seconds ebintu byakyusa mbu abantu tebakyalina time ekola ki kyobulaba mutino bw'oba tolina radio y'amaanyi wano tokyalina maanyi oba tolina TV y'amaanyi tokyalina maanyi because people no longer watch TV essimu kati yafuuka byonna n'essimu tugenda zivaako manya tugenda kuva ku masaawa tuve ku byonna ssimu buli kimu essimu ekola ki Elon Musk namulayo yakoze n'essimu endala teyeetaaga simanyi wifi simanyi battery biki tegeera kati essimu etuwambye so kati ne music AI yazze bannange ayanguya obulamu olomanya akola akalango ngakozesa AI ngakozesa ddoboozi byo otegeera oligwe kakira musango alike watuwa kamuzanyo ngamba anyamutuga ayira oba ntegeera kati AI nayo ebyonoonya ate gye tugenda egenda fuka problem emirimu abantu bagenda kuluzinga emirimu mingi nnyo kati awo wano simanyi wano nga bw'omanyi ebyaffe baana bajja kusooka bakola ebyabwe yajja mumanya akolera akalango Friends of Shalom ngamba okay nanga kankweze sample kanga nawe ogenda seka kati akola ntambyambuuza kwera Sunday Nation ntambyambuuza mbwanyamu nze namanya akoza akalango kontambi anyamutuga kati nza nga twewereza ebintu bingi onokafuna nga biba bingi onaabiraba kyegambe mutino kati music industry right now tetegerekeka eriffe abagimanyi one of the founders of the industry oba abadde mu industry mwabali ku analog traditional kati olina just kubeera mugumingiriza n'ogiyiga bw'ogiyiga nnyangu kyobola nina omuyimbi by the way Mita Rona Runji. Yeah, Rona Runji. Yakuba kana kabadi. Yeah, she's a good girl. Era ngeni je promoters abayimbi banji nyo baminayo banji kati. I have to be now nasazeo kampo mulimo ono muyimbi. Yobaita Rona Runji. Twamutuma the Duchess. She has a new song called Rana Kabandi and she's bringing out a new song called Nandutu. Nandutu ono yabba amabati. It's written by Dr. Brain. Luja. Video is soon shooting, then ojja kubomula. So kakati abayimbi bayimba naye kati bye tumuteekamu okuyimba ndaba bipya naye bye bitunda. Tulina kye kikolera kye kiriwo
so tojja gamba mbe bayimba the game and its dynamics. So toddawo gamba mutino abalinaku zino bayimba bya kisiru no bayimba byebiriko era kkiriza byebiriko genda n'ebiriko tobijerega tobikola kyekiri obweraliikirivu obuliwo nti tebiwangadde nnyo batebiwangalanga generation ezenkadde that's why generation enkadde tandisa okudda kati kyobola generation enyimba enkadde zitandisa okukomawo because abaana kye bayimba kyekipya naye tulina kumanyira kipya ekiriwo that's it tulwane nakyo tugume tujja kiyiga kale sabazo tuli mu December mbadde ngamba ono nga tonaba nakujja nga December zalinga very very busy okitegeera era nga bapromota bagamba tulinde December wengenda okupasasula wali ku business wali ku sene n'abayimbi era nga omuyimbi abakuba ennyimba nga bamanya nti December tugenda okukungula esaawa zino kyewuunyisa mbadde ntera okuwulira ku radio naye nga tetuwulira nnyo obulango bwa shows ezabeera first of all December no abadde mubi nnyo because of politics nekyondeka ekiwatulera tetumukoze because of that kati tukyali mu byaki which is okay ne other years ebintu bikyuse lwakuba abakulembeze baffe batandika okumanya mbu abayimbi in fact yasinga okuleeta obuzibu ye Bobi Wine yasinza okuleesa obuzibu mu industry baali bazaalawo abayimbi naye kati abayimbi bagenda okola batandisa okujja eno ku meeza bamaanyi ate eyo bagamba naye omanyi okulimitinga abantu bano nga tebanaweera bangi eno tandika okuteekayo amateeka eno kivulu kya 6 inafuna IGP ebaluwa village tegenda nema URA inokubantu tegenda bateekawo ebinemesa kati naawe omutegesi w'ebivulu gamba bakugira babobwenya abalala kubanga I'm telling you the Bobi Wines abo nabona bamaanyi that's why olaba mu team ya president erika abayimbi anti balegenda okubuuza ekyo nti tekisudde nnyo the business of the industry nti saawa zino abayimbi abali badde bayimba bali kusaidira ebyobufuzi abamu nga even engeri abantu gye bapasiving ebintu balina obukyayi ku bo promote otyamu bategeka n'ekintu ekirala mutino bamaze okuloza ku sente ennene tebajja kuddamu kuyimbira sente entono eno baba bebegulu oba tolina million 15 tomujja why should I buy talina kyagamba Kenz ali ku budget ate kitondeka ekiwatule afunenze ne meka atekemu sente meka bwakibala nagamba Kenzo kati otegeera that's why Montino tugenda kusanga nga abantu abamu shows zigenda kufa ngabantu shows tebakyazikola omuntu ayinza okukola ojugeze twakola mu covid online shows kaze tubeerako totudda yetugenda kati ebivulu bino biveewo muntegese mukisawe gundi olina okufuna ebbalo okuva wa Egypt simanyi veegenda simanyi advertising TV radio kati atwegatamu ba tiktokers bingi ebigatta abayimbi no basasula bingi so tugenda kwekanga nga tugenda kudda kati social media online yokabe tugenda okuba all platform yazaba jita play it loud also signing about creatives content ya at least yo kati tugenda so ebivulu bigenda kufa it's very very sad tovola mutino olaba bandi kati zikubalwa amabaala audience ntone emale bandi za amale cheza bandi abantu bajiwagirire ddala balina okwega cheza band the bands are there, they're good but also we're trying what you have to do is ani ajirimo Omulangira Ndausi ebbanga lamaze buli wenkulaba nzwana omuyimbi ompya gwowoleese bano woleta balagawa don't you ngani eyalagawa Lilian Mayanja minayo watupika minayo by the way gwe minayo wagenda omumanya minayo yakubadde Uganda yakubadda gwe minayo wagamula ekitegeeza nyingi nawe ekyo minayo gwe wamala kuba oli mutugo wakamulaba nyingi siri muyimbi enyimba nyingi nyingi eyo biveeko ama Lilian Mayanja yalagawa Lilian Mayanja nakawesi asi nakawesi Lilian yakolanga ne radio Simba oji wange rubiri jali by the way Liana Liana gogamba Mayanja jali she's under Christine yali manager we she works she does naimbira byange
Yeah. Okay. Yes. Yeah, zisimuli zamuleta nga muyimbi. Twamuleta kumpe okukola nga present. Ne mutte ekitone ky'omuyimbi. Naye nga muyimbi naye industry omayiwa ogiyingiramu. Bane industry y'okuyimba si nnyangu. Abantu bannayuganda oku-appreciating your music, it's not easy. Industry ya Uganda si nnyangu. Oku-appreciating audience ya Uganda oku-appreciating omuyimbi si kyangu. Kyovulamba abayimbi bateekamu ssente nnyingi obakuba abantu. It's not easy. In the same breath, tuba twogera ku music okubanga afana industry, media nayo tulaba nti saawa zo tulina influence ene ya online. Era abantu bagamba kakati nze sikyawuliriza radio sikyalaba TV buli kimu kiri ku ssimu. Kituufu. Wekiri neewammwe eyo mukiraba sales zisse Bwekiri. Audience esse. Bwekiri. What is the solution? Solution teriyo tulina ku switchinga. Kati olaba mutino Simba is on TikTok live and all that. And it's doing good. Kati ate ofunamu mutino olaba binsanga nduli wali omuwulira. Kati omulaba. Sobola mutino tulina okuba kati nga tuvudde ku byokuwuliza radio. Tugirabe. Audio visual. Naye tekitta ekyo because someone yangamba wa radio nti mutunda ddoboozi. Omuntu nabeyo naye imagine ngoba Ndausi afaanana atya. Nabeera nga akwagala nga ali curious, but then here obeera nga omwewadde akulabako. Tukigumidde kuba nti ekiriwo. Kiri kyakkola. Kwani mama kwenya lugane mulaba. Kiki kati kyoyina. Namala yayita amulabanga ngo ati amulabira awo. Muze nagende Buyende. Walo nagenda kwa Buyende na president. Then tuke ekiro ninonye ekyokulya nengena mu kabuga eyo. Nene tukasoka. No mwidi. Kaganga akumanyi bwakulaba bulijjo ku morning show ku TikTok. Kati we kigenza ate kyo kigazi nnyo okusinga TV erigamba mutetuuka gundi oba tolaba gundi oba kakinenemu. So sometimes sinza no kujanga it's a blessing in disguise. Kati namwe reach ndoza tukifunyemu ate nnyo. Kati haye tuli babi nnyo. Kirungi nnyo. Munembire byangu biraba. Kati oli agamba nembire byangu tamanyi. Wamulaba ku gundi ezo TikTok agamba. Abantu bayimba biki. Even the audience eliye bweru kati balaba abantu abali mu America bali e Bungereza baba balaba buli. So that's how it is. Omusajja yagala bunyo. Mulimu ebigambo. Naye singa kwagala mu lusozi. Firida Ndausi alaya. Nali omusajja. Osobola nyamba luli akola Firida Ndausi alaya. Najimisinga eyo. Lubeera Firida Ndausi. Firida Ndausi alaya. Ebintu ebyo abijja muntu abiwandiiko bana wabisoma. Atabisoma tebiriho. Tebiriyo. That's fiction. It's not tebiriyo. It's just creative. That guy is genius. Mulimu part yo okusoundinga nga tubagamba mulimu oba okumukola. Tekiba affecting am. Andi kati nenkubuuza okumukola. Mubyagala temubyagala. Tuwenyumira. Okay? Lwaki obyagala kali? Lwaki oyagala obunyoba? Muli amazima. Nyawo bunyoba I imagine kwa anamanya galeeta. Nga Otegera sikumukola. Kubanga bagamba mutino nga olaba gundi Hilda Manuel leta Zungu. Muzunguli yaleta ensi eyo. Na creating ensi. Nga ba creating a movie. Ne bakola movie nga tebiriyo gwe naye nga kati naye wa creating ensi eyo bunyo. Nga tete busobola kubwa kubanga yawiya. Ate nga mukyalimu ensi endala. Mukyalimu ensi endala. Mulimu ate ensi endala. Ezijja. Kati ajja bunyo mpaka walifu. Nganyumya bunyo. Kubanga yabuwandi. Wow. Afandikira utuwemu. Chimba ngendo kubuza creating bizonto no be manager wali manager director. No, I was just the director to them. Yes. Nabawa the idea, let's do this mukolebe muti. Yes. Nebatandika ekintu kya nembata. Oh no, but because balenda kugamba ntwaite emyaka oba ebiri oba esatu oba ena ne ba nze nakita ne bagamba kati ekyo bwana bagamba ekintu kimu toyinza kulya ku radio yokka. Olina okuyiya ekintu ekikubeezaawo si kulindanga musaala. Wanze kati nyinza okugamba mutino n'omusaala gwa January simanyi oba baguteekayo. Ogwa January this year. Yes. Totunulira nnyo omusaala. Sente z'omusaala ziteeke ku loan.
service okolemu ekirala ina outlets naye ng'olina okuyiya kati olaba mugolooza okola kino kyokka olina bingi byokola okubeera mu Uganda olina okuba ng'olina emirimu emingi nebwe kati bwe kiri tolina kuba na mulimu gumu bw'oba okola wano ovuddeyo kati lero olunaku lwalusse mugenda kukola bino enkya mujja kukola birala kiki bwe kityo kirina okuba si byakuba mu nti nina okukola ekintu eki so olina okuba n'emirimu mingi kati nze nabbandi nina essomero nnima kati nina YouTube ninokola byonna omuntu Omulangira nyayo YouTube twata Omulangira Ndausi live mu subscribing Omulangira Ndausi live mu subscribing mpola mukirabe njagala kati Omulangira omanyikiddwa mu kola obulango obwo otogera kwanta akola obulango mu Uganda tulinamu amannya abiri of course n'abala gye bali naye nze bemmanyi manyi Omulangira Ndausi ne abe mukibi oba baleeta obulango nga buli vocal nnyo buli authoritative yet entertaining njagala process y'okukola akalango ogagikola otya njagala onkolera akalango ka luseke nyamunya kanyera kuwa ebigambo kenakola oli okimusigire engeri gyokikolamu luseke nyamunya 13 December eri kisaasu yabaddewo residence okuyingira emitwalo abiri ekifo ku mmeeza emmeeza million 2 kasukula live yagireese eteekeddwa bbiri ya Uganda kati nze nkwadde eja kati akala how do you come up with akalango akanyirwa abantu okufa obufu first of all nina okumanya sho bagiyita batya luseke nyamunyamu yagitaginzeko linnya kyeddala sikola sente oyagala ndoza owulira wenkubuuza entazi okubuuza kati olwo script ntazi ogiwandiika kakati luseke nyamunyamu eman kola akalango ka luseke nyamunyamu sobola gimaking more sweet omuntu akijjukire mu luseke nyam how can I make it more sweeter that way kati olagamba omusajja yakabi nyamunyamu bona musajja yaga nyam oba nyam okuletinga ekintu kye banajjukira kuba ekyava eno kiri oke bino birala naye olusaga nyamunyamu kola sente kola ki kola sente weyagala edition kola sente gwe naawe mbwa gwe onoonya obuntu obuyinza okutunda that art muntu asobola okujja kyatugamba nga nakawere agudde mu sepiki ate oba obulala butino adeetise fenesi manyi biki abadagoba omubisi apote wekutuse onoonya ekintu ekinaatunda omulwadde amazeyo omuceere omulwadde okumalawo omuceere sibabawonye olaba oli yalwala kati gangwema kati omuntu yalwala lesse atasobolako talina kyasobola kukola naye wakutte katima kati ninya essanyu liryawo manyi banaye afuuye okimanyi naye omulwadde atiridde nga bane tasobola kukikola kati eriyo gayoganzijamu akalanga gomanyi nze kizimba byange kati gwatandise so you look for the hook yes ebigambo bijjawo ebyo just being creative zolwo ekintu kati kyendaba lwakuba abantu tebanakikola kiri ku kyano yange kigenda kutandika ndoza tomorrow ekintu ekyo kiri nti olaba abantu bano abatera okuba nga NBS yakirinakoko nga reporter ali up country a reporting then omusajja najja emabega eno natuna mukamera wagirabako ekyo omusajja aba reporting ebya Syria one of the people abayitawo yakona nereka ngenda tunakuddira n'agamba okimanyi mbu eyokayokaeyo kikola nakikoze ogenda kiraba enkya kigenda kuba kiri ku TV kiriko kyano ya reporter aba ayogera bwati tinogulawuliraje jukira ntino oluusi kamera ebeera awo naye nga ojetunuluzzaamu tolina akuyamba kati wajja neyeerabanga naye ali wano noga yezi ninakulowa bandaba bannayi kati tolina omwejjako kiringa oba kisimanyi oba nga ensiri ekulumi oba okola otya nga tolina wejjako kiringa nga ababbi bazze wekwese oli mu kitanda tossa ensiri nekuluma okola otya okuma otege kyekyo eyo no content bingi nnyo ebintu byetulaba wano naye nga content akubuuza Mulangira ennaku nambi abasinga abakuba Serena
be bayimbi abayimba band oba abantu abavubuka abatategeera bunyaza mu music abayita nkusena yaggwako kyekiga kimyo music yono omukadde kwamba kati abantu abasinga tebakubazi Serena 15 years 10 years nyanga tabayimba music mupya wabula oli omu kati kankunyumire abantu abaali baagala ba Stacia ba Misachi by that time be baali basabanga ticket ayo katike ky'Omulangira kati be bayina sente be bayina spare parts bayina purchasing power ezegera music on tebamutegeera aliko kabajjeewo abe ku sente zaabwe bakola kigwa basasulira okulaba kyova olaba kyekyo asasule 15 ajjanywe music gwategeera aleme kubeera mbeebiri is that it a challenge to the new trend the new artist kati aba artist we balina okwerwanako okulaba bafighting those people whereby okulwanisa abalina sente kizibu kituufu kanzi omuyimbi ompya atandika Puff Ada how do I penetrate into that audience etegeera bassa research bamoreni nantume sooka obeere mukwano gwabwe bakuwe ekyokukola oluusi oba osobola nga ofunye nnyo omukwano nawo bakuwe kolabu naye nga si bazibu nnyo si bangu nnyo bakutuukako akutunira waati nakubala kati n'omwana anoonya masannyalaze misaaki alina passport ebyuma alina bibye kagamba akutunira ngaalaba talina kyomugamba oba otegeera so bano abaana management zezirina obbayamba naye bw'oba gwoze Puff Ada nga ggwe nga tolina management fasobola okufuna management olina okuba nga okubyeyo hiti papa ekinzibu hiti nyangu zigaana naye baani booli nabo problem nti n'abantu abasinga obungi bagenze mu kuloga bintu ebityo basobole okuba hiti naye teziwangaala naye nga jaguma eri mu industry yeyi eddogo liri buli wamu okuva no bizinensi eddogo liri everywhere eya industry ka omuyimbi okuyitawo okusoobobamukko bwate eba byangaffe tubiraba kati waliwo okuba n'eddogo nga mulimu n'abalina emitima emibi bo nga bapangisa bakujjawo yagudde mubabbi tebalina kyebamututteko batya bamukubye ali mu kkoma nga takuloze nenakusindikira abayaayo tayaza badansi ku mapeesa producer muto yakajja AK47 naye omanyi lwaki bafa kyobula Katonda yakola binnyo okwekweka otukweka ebintu bibiri otwekweka notukweka emitima kubanga oyinza okuba oyogera naye nga naye tonjagala omutima nga gundaga wano naye sirina wenkimanyira tajja naseka naawe bannaayi mwebale kukola bannaayi ninga ayina ekintu wano Katonda yatwekweka natukweka n'emitima ebintu ebibiri ebyo yakola bubi naye ate yatuyamba bantwandyesse antigidde atakwagala Katonda naye asinga bagamba wuuyo alina nsana kati tomanyi jama ayinza kubaawo kuba buli omu ayagala mbuuza lwaki gundi yafa maama wange lwaki tata wange otegera omanyi n'ebibuuzo kati n'atwekweka n'emitima n'agamba kino kankikweke oli musajja alina erinnya naye abawuza puroguramu yo tomalako puroguramu tutumiddea ku isitayo b'ebukoto ku St Andrews kubanga ndi bafuna erinnya ebyakatonda babyebalama naggwedde wano bamwita Frank Antambi nakkiriza mbyakinnansi aganyusemba bintu byakatonda African traditional religion but I believe in God ono kyatategeera ani kakati laba ekintu kino kiri bwe kati kankubuuze bamalayika mu Luganda kiki malayika mu Luganda malayika si Luganda malayika mu Luganda malayika kyava baswahili bamalayika mu Luganda kiki gy'emyoyo oba emizimu tokimanyi mayembe Mulangira Ndausi papa wali amayembe amalungi n'amabi
uliriza ng'obadde okimanyi nti no Katonda yatonde era Africa twesimba buli kimera kyolaba kyonna kyonna ddagala okimanyi buli kimera kyonna ddagala biva gwakozesa naye ebintu ebyo bifuuka eddagala erikola nga waliwo ekintu Katonda kye yatuwa eky'obugagga kye tuyina olulimi kyobadde okimanyi mbawadde olulimi lutonda bwe ndaba emmotoka eyo ng'omuntu avuga emmotoka ennungi ngamba emmotoka nnungi njagigula ngitonze ntandise okutonda emmotoka eyo njagigula oli mugikolerera eno biro tobola mubeera nesenga yo nnimiro lubi buli wayogera biki biti kubanga olulimi lutonzi kati kyokwata ekiguno ga Mukama guno mululuuza gukola bwe gunebundi mukole mu linnya lya Mukama Katonda gukole bwe guti teteterwe kikola okategedde bwe kikola ukaweka kakati oli bw'aba asinza traditionally si mulogo sirimu nali kulozeeko ate Katonda bwewuunya mbu waliyo abantu abasinza ente emisota naye abawa n'obugagga bagagga nnyo kyekugamba mutino Katonda abeera mu ki wonna w'omulowooleza waali abaawo kyovula baliyita kyaki bagita bate mu Luganda essabiro ye kyaki kati mwe muli sala ne muliyita ki essabo saabigamba ggwe ebirimu abajjajja anti bajjajja kati olaba era bw'ogenda naye bagamba tusabe Katonda akole ki akwasizeeko mu ssabiro gy'ogenze that's how they call their God that's how you call your God gw'olina engeri gy'oyitamu Katonda wo nabo balina engeri gye bayitamu Katonda waabwe bwekito bwe kiri naye all in all fenna tukkiriza mu Katonda omu oba musiraamu Allah subhanahu wa ta'ala oba Jehova oba Katonda waba Katonda so kakati oyo bw'aba akkiririza mu kyagambe naye akkiriza mu Katonda ekyo kifirika lwakuba abazungu baatuna ne batuleetera ebikizungu but that's it si mulogo naye nze I believe in God ekyoba olaba nze nkera kumakya ne mbabuulira enjiri nga olulimi lutonzi ekimu eky'ekkumi mu kiwe abantu tebamanyi kuba kimu kya kkumi ekimu eky'ekkumi sabirako ebintu bisatu oba kumi byoyagala Mukama nga bwempaddeyo nsaba ompe kino nkole bwoti nawe nyini gwokiwadde alina okukisabira si kiwa muntu n'agenda agulamu mamotoka naye nyina alina okutolako ekimu eky'ekkumi waayo sente ezo oba ekimu eky'ekkumi Katonda bw'akuwa omutwalo twolako singi 10 kati singa yasaba ebitundu 5 ku buli 10 wandikoze otya naye kwatako singi 10 luweeyo bagenda ku bantu ababonaabona oluteekeyo ajja kugamba ekigambo Mukama akuwe omukisa kyo kyakuwadde ekyo ekigambo kyekyobugagga mu nsi kyagambye nawe gamba Mukama nga bwempaddeyo Mukama nange nsaba ompa omulimu naye agamba Mukama akuwa omukisa kati naye alina okutwalako ekimu eky'ekkumi si 10 kimu eky'ekkumi kikola mirimu gya Mukama tebazisabira bati mubanga nezigenda ekibbo nekikomawo nga kikalu so nze nga natezo okubulya Katonda toyinza biriibya nolinga yagambe Katonda naye toyinza kubiriibya gyamaze mu media ebisoomooza bibeera bingi kikyo gyogaa kino kyo siri kyerabira naye bingi banaye oba biki waliwo kyogaa kino kyo bakyali ku leediyo ali ki siri kyerabira kyo naye bingi oba biki bingi sirina bwegamba kino oba kino oba kino bingi ekijja kugamba kino oba kino olajja kubuuza Omulangira Ndausi musajja mufumbo nina omukyalo naye okuva nava kati ku Farida manyi nalekera saagala kuddamu ku si kirungi by the way obeera mu celebrity world kulagayo family bantu batandika ogimanyiira bano baana bange omukyala wange bamunoonya bamusonkereza batandika omulinya akagere enviiri azikolera wabeere ali kirungi n'ofuna omukazi atali mu industry ng'ali mu birala mukyala wange musuubuzi wa church life mukyala wa Kasuka omumanyi ng'omumanyi naye omulaba wa naye yafuna omulalu we amulaba nga bw'ali wekiri mukyala wo simanyi bamumanyi
amuwandiko ku masanyalaze bamanyi omuteekayo amasanyalaze ago naye ofunamu wati ofuna ojja kwevuma waki wamulagayo bantu bamanyiira bavuma one man's meat is another man's poison ye mukazi gweyagala oba naye gwayagalayo we buli omu kyalina kyayagala kati owulira so kakati nze nina omukyala nina n'abaana Omulangira tabali banzaala nina abaana my first born is 29 nina n'omuzzukulu okatege first born wakusinga obukulu so that's it abaana abali mu nsi wano Uganda neweru ninaye nga musanvu nga tuwunzika Omulangira kisembayo tukwaniriza mu kantu by the way twakwaniriza ku Sunday twakola shone kasoko wakalaba twagamba abantu waliyo challenges zaffe kwetwala bimanyi fa abamu tugenzeko ne makomera mulimu guno oneba muyiga sawa yonna kyanjawulo kikyoleeta eno kubera tuli mu kweyiribya ebintu ebyange biralamuko tebiri mu sigenda kulumba bantu mine is all about we come with the topic we talk ngo tunyumiza waliyo omuntu anyiga nga tolumbye mu emboze tukoze waliyo ajja okunyiga ate mbagala nnyo banyiige kubanga era newe banayogera kyoba ki kyenjogedde ate sijja kiraba ate ne bwananyiga nanvuma sijja muddamu kasita otandika obbaddamu oba omuwadde platform so bane byenjogedde byange era bakyaziza zisimmwe bakyaziza nze kati that's why nze njogera so ekiba kikunyiziza musore nze bwendu bwenkyagala kati naawe bali kukyaza nayo noyogera ekikyo kyembadde mbagamba Sanya fighter Omulangira Ndausi live Omulangira Ndausi live subscribing sharing commenting and so liking ono godfather wange kitegedde so mugende musubscribing kituufu twanya moyo kanga tuvuga tupire bukotaawo twanya Omulangira yakoze soko gendeyo nyatekawo kasabu kino nga kula chotanalaba chotanawulirako Omulangira Ndausi live nyo Omulangira Ndausi atujja mweyongeza mpola program eno ya Sunday twanga tumya ku bantu abakoze ebyenjawulo wanga Uganda mujagadde abantu mugiraba tobaza nnyo buli muntu yenna atulaba yona gy'osinziira namatu akomenti ezo okundi mukomyewo omusajja munyumya mulungi oyo bwakyo togatukana ku lwaleero musibe bulungi mubeere bulungi